ku luguudo nga ebizimbe byonna ebiriko ebizimbe bya kiyayi kezi n'amalaala amafu agatali mugundi bali bateekawo ebijja byabaawo nalabye ayina we yalaze nga oli yagize yazimbye enju naggala n'akuba pulasi ate nasereka bagenda okujja valuinga ng'ennyumba ye evaluinga sente nnyingi. Awo waliwo ne septic tank nga teriyo wansi teriyo nga kuguluka bonna buuza ku bantu baffe olwaba ne gye musinzira tubabuuzaako ne tubeebaza gye mukola abalina okusoomoozebwa ne tubasaasira naye bwe bulamu. Kale bwettu bwe tugenda okuba nga tutambula tutandike Dr. Besigye. Tuli mu nnaku 3 omusajja omuzungu aleeta obujulizi lunaku olukya. Dr. Besigye mu kooti taleetebwa tajja. Mu bujulizi obuleetebwa sofa tuyinza okugamba nti oba Ajoberi Lutale ne omusirikale Dennis Olabo baleka bbali tebalina bayogereddwako wadde naye ate mwebali mu kooti. Dr. Besigye yakkiriza ekisooka omusango gwa Dr. Besigye guzze gulimu ebirumira bingi n'obunkenke nti buli muntu yali alindiridde obujulizi bw'omuzungu nga jjukira bali batukakasa abasinga nti vidiyo biki kyaleeta buli muntu n'agamba Besigye akoze ekyaweddamu nga baga tulaba wakola drama alabi ku musango yagukola tayagala trial biki naye abantu kye beerabira trial wano mu Uganda ddembe ly'omuwawaabirwa okufuna fair hearing etegeeza omuntu ono okuweebwa omukisa okuwulirwa. Kati omukisa oguwulirwa Besigye gwamuggyibwako nga ggiddwako balooya be kati ye nagamba tewagenda kuba bwenkanya lwawakanya ennyo omuzungu lwasooka okwapiyalinga amala afeintinge awo ne bagamba omulaba bwaganye atidde omuzungu ekapyaleta bituufu omusajja n'agenda alwala kyokka omulamuzi baguma nga Besigye tali mu kooti talina balooya bamurepresentinze yakkiriza omusango gugende mu maaso in his absence naye ekitongole ekiramuzi yagala kimutegeezezza nti Besigye yagaanye okujja n'agaana okubeera ku Zoom. Ekitongole ekiramuzi manyanga ekitongole ky'amakomera kirina obuyinza bw'oba oli mu kasitode yaabwe okuleeta mu kkooti lwampaka kasonnaku lubanga lwa kkooti basobola okuleeta lwampaka nga poliisi bw'erina obuyinza obukuyisa n'ojja ku poliisi mirembe oba nekukwata lwampaka nekutwala nekubuuza akanana awo baba tebalina kye batugamba nti yagaanye kitegeeza ensonga ndala ng'ate asobola okubeera n'agaana okulya anti ensonga ndala anti kati okulya tebasobola gye kutuga naye okuleeta mu kooti bakusiba empingu ne bakusitwa ne bakussa ku mmotoka then ne ku Zoom bakutuuza mu kasenge wabeera ne Zoom n'atalagigendako naye ng'ekituufu kiri nti omusajja tali bulungi tali mu mbeera no tanali kavalinga kubanga nekya justification yekyo yali bamweta mulamu n'abeera mu IC tanali kavalinga kakati ono yebwe baguma n'agamba avuga tukole ki tugende kati nga naye kyemmanyi omulamuzi yeetalabanga ku bujulizi buno nga lowooza bujja nsonga ku mmande we bassaamu akatambi katambula eddakiika nga 40 nga tolina kyolaba olaba nzikiza nabisikiriza akavidiyo bisiikirize nga omuzungu agamba pause that one that thing you see moving that is Besigye, the other one in the corner the black thing that is Wakayima nga totegeera ani gwayogerako kakati omulamuzi yena alabanga tebimaking sense n'adijaninga tutandikira awo enkya ku Lwokubiri baleeta akatambi akalala nga kalimu olaba alinga Besigye nera nga tali kiriya nga Besigye n'omuzungu ye alabika n'omuntu omulala nti oyo Wakayima weese kati awo yali atandise okuntrusitinga era yali comfortable yali happy biki naye tulinga abali ku firimu ng'ono agyogerera oyitegeera firimu yo teyennyonnyola yo teyennyonnyola amaloboozi obulira ebikwakwaya tobuliramu ddoboozi nalimu lyogera olaba muganda ekiyimba obwotadde wano kamera eno
ne bojjako buno obunankani bw'obusika amaloboozi ne twogera bwe tuti oli aba wateeko vidiyo yawulira amaloboozi yadigasa obutaba kiriya nnyo niyo abawulira bye twogera kaakati ku munnaffe oyo byonna temuli kyowulira akakumandi temwali mu ddoboozi ng'ono yannyonnyola alinga ayogerera firimu ne ku Tuesday bwe kyabadde n'atusuubiza nti kati ate agenda kuleeta odiyo obutambi bwo bwakomyawo odiyo kati odiyo ekyennaku olwa ne buno obutambi bwennyini bwetaaga kufuna ba forensic experts okukakasa lwaki mu statements zatulaga meeting Dr. Besigye nga mu 2024 kyokka 2024 akatambi akamu kakwatibwa mu 2020 yagambye mbu tiyatereza kamera nga agenda okakwata zalina kamera yaliko date yenfu kati nkugambye bonna bunafu okitegeera lwaki era tumala kukizuula mulyoka okinyonyola kyakinyonyoleddewo kati kankugambe kamera zino ez'essimu ezaki tebakulimba mbuno nowadays date zikyali mu analogo zonna gadgets eziriko nga ziraga time zesetting automatically okitegeera eziriko eziri saawa zino kati yo akatambi kabiri ameka kabiri abiri ekyo nekimalo nekiyuza obujulizi era saawa zino obujulizi obwakajja sofa bwayongedde kuyimiriza Besigye yadde tali mu kooti wotuulaatunamu mu kika ky'obujulizi olaba nga Besigye omusango obwakajja obujulizi Besigye ali bweru olw'ensonga ono leading witness waabwe abavunaana Besigye obujulizi atandise kuleeta bufu bujingirire kati bw'anaaleeta obutambi bw'amaloboozi bwagambye nti alinawo bwa audio kati obwa audio obwetaagira kudda kuza wa forensic expert agekkaanye kubanga ono AI eyajja abasajja bayungako tamala emirundi akatambi nga ne AI tenajja ne bakatwale wa Mwai Museveni n'agamba tamala eyo gwe sigwoyogera ebyo tamala namugana naye maama nze mba ku radio saaliko moderator ambuuza nze njogera nzekka kati nga ndi mu bwomu kati bwe buyiyo obuli awo naye sova ku bujulizi bw'obutunuulira obwakajja olabira ddala nga Dr. Besigye ali bweru bw'otunuuliramu omusajja ono omuzungu nga byonna bye yakola yabikola mu bugenderevu ng'abyetaaga ng'abyagala kubanga yali akuŋŋanya bujulizi kati okimanyi bulungi nnyo nti mu kisenge muli mwengendo tuuza ba Besigye nga tebannajja njagala balikodinga njagala bifaananyi lwaki kamera ate ogitunuza ku kisenge ekwata kisenge ekwata magulu ekwata lubuto nkugamba ekisooka omuzungu amanyi omujulizi tulina ne credibility ye batuleetedde omuzungu leading witness nga ye mafia amuzidiira ono buli awali olutale abaddewo nga walimu ku bifo abaddeko e Congo abaddeko e Somalia abadde Ethiopia abadde Lebanon abadde gundi Ukraine buli awali akatabanguko kati era wenyine wenkubuza hamuzidira itakwatibwa tabako na musango taza musango lwachi abadde mu nsezo buuze ekirala anti yagenda okukola business za kulunda byakulwanyisa naye buuza amuzidira abadde aguza gavumenti aguza bayekera abadde aguza baki bayekera ekisaya kijjawo ku gavumenti ya Uganda n'ava mu bayekera najja bireko gavumenti ya Uganda yali akoleddemu ko business eyo eyamukwasa ekisa n'agamba bambi eno gavumenti sijja kwagana bagenda giyekera naye nga nguza bayekera eyo najjengo ejayita taguza ku gavumenti e Somalia gavumenti ya Uganda yali erwana n'abali Shabab e Somalia ng'omukulu oyo gyali teyaleeta byakwanyisa biguza gavumenti ya Uganda yadde ya Somalia yabiguza bali Shabab kati ate abaali balwana ne bakasitoma abeeri najja ababbyeko nti nammwe newammwe waliwo ayagala omubattira pulezidenti ngeri ayagala kubatta yabaguza yatunda byankozesa kati credibility y'omuzungu mu musango guno ekulagirawo nti guno mupango naye omupango guno ate Mwami Museveni bamulimba ne General Muhoozi bamulimba abamuleeta abaleeta omuzungu ono babalaga nti waliwo threat Besigye ono agenda kutta pulezidenti tufunye omuntu waffe gwadiringa naye agenda mutubegera ezo zonna enkuŋŋaana zeyogerako
simanyi tuli gundi tuliwa bano batwalanga essente nga bakyemene sente mu security nti tugenda kubega ne bajja akasente nga kangi nnyo nga bazze n'amawulire akati waliwo ekyatambudde yatukwatiddeyo n'akatambi yakoze bw'ati kakati mwami Museveni n'aba convinced nti Besigye watuuka ne ku kyekwagala okunzita kakati ye n'aba mu mbeera eyalowooza biki bituufu naye kati gye bikomye okutandika batandise okuba exposinga olabira ddala nti lyali kobaane ebintu ebitaaliko mutwe naki omusajja ono atulazeeko ku visa ze mu bbanga eri erya 2023 aliko mwezi ensi ebyo naye kati abanamukola cross examination side y'abano ba defense lawyers bajja kumubuuza ekirala hotel reservation mwe yali ne Besigye yatulaze Winnie Byanyima yagambye akatambi akamu kalaga ennaku z'omwezi zayogera Winnie Byanyima yagambye bajja kuleeta passport ya Besigye oba kwolo yali weru wa ggwanga kati ezo technicalities ezo baba tebazitunuulira mu kupanga bino ebyekiyaaye kyogambye ennaku z'omwezi wali naye Geneva bagenda okuleeta passport ye nga teyaliyo passport ye eraga yasemba okutambula mu bbiri bw'ati kati jjukira bo baali bamanyi bamaze omutegulirawo bano balooya balukwaga abeegundi abayinza okumutawaanya era badde bafunye akaweweevu okutandika batwayinge nga manyi tewali looya Abedi Lutale abawa balabikayo n'aleeta baki balooya ekyennaku obujulizi bonna bwe baleeta buli ku muntu omu Besigye ate Besigye atali mu kooti atali represented simanyi oba mukulu baguma ekintu kino akivuga atya naye ndaba byakivugira naye kigenda mumala kimulumireyo kuba yatuddewo avunaanwa taliiwo tali represented omusanga yagala gusala expate so nga ate kozi y'oli obutalabika emanyikiddwa ali mu police custody ate mulwadde kanso okuva babakwata Dr. Besigye ne Obedi Lutale actually Captain Lwate basooka muleeterawo bamugattako oluvannyuma nti ono naye baali naye era bazze basajja tubawere nemba basatu paka tutuukidde olwaleero naye tutuuse olwaleero ate ebisomebwa mu kooti tebiina ebyogerera ku Obedi Lutale n'akamu tebiina ebyogerera ku Captain Ola kati awo kooti eba eri kuki obujulizi bwagiwa anti kati abajulizi bakatandika ono yasoose mujulizi omukulu bonna abasigadde be bagenda okuleeta bataapinga kwaliwa kuba ono yanoonya ab'amagye abannyonnyole batandike okolagano abakettere Besigye abawe buli kimu kitegeeza obujulizi bwono bwe bufa abajulizi abasigene baba bafudde kati bano Obedi Lutale bajja fuluma buki bufulumi naye kati ono prime mujulizi tanaba kulaga bujulizi buli substantial tebunnaba bwewekkaanya tebunnaba era ekyamazima many people were disappointed kyemmanyi obutaswala nnyo bino kati General Salim Saleh abimanyi ye bw'aba yabitunuulidde kati yategedde dda nti abasajja baazannya omuzannyo bano gwali gwakulyaki gwakusika ssente nga bayita mu layini ya security tubege Besigye tukole tutya ate no ssente baazwera baŋŋamba anti no kyo kiddiira kyo baakitemere ssente zakyo ziri mu kakadde ka dola nga kalamba kino ekizungu kiri wano kyeyagala kisula mu woteri kiri mu 5-star hotero mwe kisula kyeyagala kiri awo kyeyagala mu Uganda bwe kitumya ku mmere yaffe eŋŋanda bwe kirya bwe kiwuga anti bwe bakuba ebifaananyi bye mukooti alimba oba mukuba ekifaananyi ne bakipostinga ne kituuka n'ewaabwe eri gy'ava yafubutuka Bungereza anti era gye yasaavingirako kati naye ng'originale mu America kaakati eri bwe bituukayo batandika okunoonyeza ensi zeri zikola okunoonyeza okwaddala si bye bino ebyaffe tomala gafeerafeera kaakati eri batandika okugamba nti mukulu oyo obwadda naffe tujja mumwetaagamu kaakati eno ye paniki gye kyafunye naye kibadde wano kyeyagala bwe kitumya ku byana byaffe ebya wano bwe kyeyagala kiri mu kweyagala security ebeera eri ekirabira wala bwe kiyagala kiri ku byana byaffe wano kyeyagala ekyo ekisajja ekizungu kati Besigye sofa era bano baali bazanye pesa ddene
okumujjako balooya nga Lukwago nga Martha Karua ono omuzungu ono aba kugwa mu mikono gya Lukwago cross examination yao Lukwago Segona yabadde ajja kudduka ku waliwo n'omulala mita kanso Luganda abajja kudduka ku gundi adduke Martha Karua aba agenda oyo omuzungu adajja kuddukawo ku seeti awo adduke nga Lukwago akunyega eno Karua akunyega eno Segona akugudde makati yabadde ajja kuddukawo kati baali banyize peesa ddene naye ekyennaku nti bano be bamussa nabo ku musango omuzungu ono alina okuba mu bujulizi bwe nga nabo abaimplicatinga kanso bwe tulaba mu court proceedings wabeerawo obujulizi obuli tangible nga buleeteddwa mu kooti naddala obwo bubeera bukwatagana ku masimu biki nga era actually twalaba ku recently ebyokero bakwata essimu bakwata ebintu byali ayinawo olaba forensic police nga ensaale nnyo mu kano kali babupima babukebera waliwo obujulizi obulala bwe nalaba bwali bwa omuvubuka ono eyakuba akena gwe bayitanga akena essasi ono yalina oluganda ku bawini bya nnyimba kanyamunyu bakwata jini gye yalimu n'oli omugenzi jini gye yalimu ne bisido ne waleti nabiki aba forensics okukakasiza ddala obujulizi ebintu byono essimu ebisimezaawo zazirikoda biki nalo ya mukooti nga biri awo bitagala butagazaawo nalo yabiyodde bwati nabyo nabisola maaso g'abiri lutale n'obutambi bayoola buyozi anti kati ebyono ziri gundi murder cases kakati wano ono just butambi ate butambi jukakaba munda tosobola kakwatamu tosobola kukola ki ne handling nanti ate handling ono alaga ani ono omuzungu bintu bye yabireeta yali abikwata bate babina aka access bifuka kooti gundi ate kati bizibiti bya kooti naye anti forensic eyingirira wano luli ekyeta forensic erina okukakasa nti tewabaawo okugamba nti kuliko ebyenkumu by'omuntu omulala ebyajja ku murder weapon kati ngeri piso yali murder weapon olugoye luliko omusaayi byali bipuluvinga ekyo kati wano ebyono just zino gadgets ate ku gadget okoli tasola jukwa najiteekako akatabaddeeko bebazira nti biri mu custody ya government ulira biri mu custody ya government yevunaana tewerabira yerina buli kimu yeyina buli kimu kati tebalina access esobola kubaako kyekyusa kubiruwa kati ba defense lawyers be balina okwemulugunya basabe forensic expert abakeberere obutambi obwo dala bwali coding bwoko kugaje dala ezo ne date coding mu obwo obudde tebuli engineered by AI era be bajjo okusaba forensic expert ajjaka kase obana abalese bali obutambibwa obugundi bwa audio amalobooza ago simakolerere kakati awo nawe tujja bane bakumbuga anti gundi bali ani besije bali baguma ali amutega akantu lusanvulunda mukatukuwe kubana abaffe besije nagamba kumbuga nga buli gwakutaba damu tusa kukambe je twamulabako yakasemba otwaza okero wakukambe buli omu amutusiza nga tonerabira ayina oguli fresh abasuzani magala kumbugere yabadde abawolereza yabadde roya waabwe kati naye on a serious note there is something big abantu kibalina okwekkaanya ate nga kituufu mu period nga Besigye bamukutte twakafuna obulabba butaano okuva mu gwokuna twakafuna obulabba buki butaano era abantu beebuuze lwaki emabega eri nga tufunye murder cases ezideserving abantu bano okuweebwa ekibonezo kya kalabba ate tebakabawa ogumu kujjo gwe musango gwagambye gwa Matthew Kanyamunyu yakwata najjayo episto ng'akimanyi bulungi nti etta n'akuba omuntu essasi n'afiirawo in a broad light. Kanyamunyu tebamusentensinga to suffer death. Naye teyakola ki amazima ekibonerezo ky'okufa bw'otta omuntu ne tupuluvinga mada naawe olina kusalirwa kibonerezo kyakufa. Kanyamunyu enzita gye yattamu omuvubuka oli
yali gundi yali yatima ate kiraga kyakola yali yakirowoozaako yamanya bwe nkuba omuntu ne sasa ajja kufa n'amutta mu nzita emenya amateeka zonna engudi ezaali proved ezamada tebamusalira kufa era kyali kitutte ebbanga emisajjo nga gituukawo laba omusango gwa Mafi Kirabo Dr. Mafi Kirabo naye olwokuba naye yali connected somewhere era naye teyasalibwa kufa labo naye nga yasala omuwala n'abasaasira mu kooti okitegedde niti yasalibwa kufa odde ku musango gw'omwana oli omuto Kasirye ogw'abakato Kajubi tebabasalira kufa ekibonyezo kyali kyawummula abantu beebuuze mu myaka gino ebiri nga Besigye mukwati naye mu mwaka gumu guno wakyaliyo n'ogulemeddeyo awo ogwa Katanga ne More Katanga ogwo nagwo gukyali awo naye nagwo gwaliyo ogwa Nabisubi kasiwuukira kati mukadde ku gino gyakufa tegisalwa girimu abantu abafudde naye gino basaza obulabbanga 5 batandikira kwokero bateekateeka badda ku Magala ne badda ku Bakabaaya ne badda ku Lwomwa obulabba obu naye baleeta abantu babateekateeka mind era okukireeta abantu kibazaamu omusango gwono omwana ono gwe batta eggaba ono yatta abaana eggaba okero bamuleeta ku crime scene we batuuza kooti we yatambulira lwaki abantu bano batuuka osalira ono akalabba nga buli omu agamba kamugwanidde era buli omu bwe yagamba naye obuno buzze buddako bateeseteesa abantu nti akalabba bwekale bawa omuntu akalabba teweekanga kati nga bamaze okuyisaawo obulabba obwo buna Baguma yatandise okuddusa omusango guno speed ateeta akalabba ak'okutaano ku Besigye okitegedde batandise n'okugobera bannamawulire biki baali baagala okutambuza ensonga eri mu bantu okumanya nti akalabba kali nnomu abamawulire baabayita kumanya babuletikisinga live waneggaba buli kimu owakisimu owaki lwe bajja nga bamaze okusalira aba Susan Magala baleeta ne documentary okwakasa abantu mu mitwe gyammwe nti bano bagwana kufa bakakasa abantu nti bano bagwana kukola ki kufa bwe batuuse ku guno babagobawo lwaki mujja kulaga abantu bazuula ebirumira abantu bangi ebbali eno ebweru batunula bamanyi ekigenda mu maaso bangi abantu bali bangi abali ebweru abantu bali informed ku mateeka naki kati gye mukoma oku broadcasting ebintu bino waliwo abala proceedings nti wano omulamuzi akoze bubi wanalina kino gye bakoma okutandika abantu baleeta otandika ku opinions zaabwe kyafekitinga mission bali gye baliko kati batandise okugoba bannamawulire temujja kukwata bigenda mu maaso temukola bwe muti naye ebyo babikola mission kutuusa musajja ono wano ku kalabba kansonga twagala okuwunzika okuva ku mbeera kugulya Besigye ekya Obed tutala okuwandiika bannamateeka kiina kye kikyusaamu setting yaabwe because Besigye luli abadde bawolereza Besigye ng'era byawolereza lutale kakati nasobola okubanga mind yo bwe bamuzza mu kkomera betutalaabakiteesezaako abeera ne Besigye baloya bakute nze ndi soja endeka abeera ne Besigye kati ayinza okuba yamugamba naye tafuna balooya kati baliwo akalipo ke bateze oludda oluwaabi abantu bano basaako gundi charges ezimu lutale ne Besigye naye ng'omutwe omukulu alina okusibwa okutemwako omutwe ye Besigye kakati waliwo embeera nti ono bw'anaaba ne balooya bagenda kubuuzanga ebibuuzo nga still biba bifevalinga n'ono atali represented kuba bali ku charge yetya charge yeemu oli wanajja looya wa lutale ng'akoshoninga ku vidiyo zino ebibuuzo bijja kuba bifevalingiramu naani ne Besigye ataliiwo kakati ojja tuuka time nga bano bapuruvinga nti tebalina musango automatically ne Besigye otamute eyo trick y'abavunaanwa
bagizannye bano. So how credible are the lawyers? Gundi muwala wa Bedi Lutale mbadde simumanyi nnyo nga mu balooya b'amaanyi naye nga looya. Then abalala be yayunguliddeko kuliko abalungi n'abyeko oli omulongo omu. Bano abalongo ababiri naye omu kuliko omu. Naye abalongo bagubaddemu n'abalala anti era baali ku dduli bagulimu ku ttiimu eri eyawamu eyaliwo. So bakomyewo. Kaakati nabo si babi. Sofa obujulizi buno obuli mu kuleetebwa. Lawyer yenna asobola obukyali. Okusiza ku bujulizi ndaba nga sikyetaagisa nnyo na lawyer mu kugunyaasa. Lawyer yenna. Kuguno obujulizi bw'ono omuzungu ono w'eggabo. Ono omuzungu ku beach. Ono omuzungu wa beach. Kiri wano kiri life ssebo. Bwe kyeyagala. Kiri ku biwala ssebo. Wekitumya ku byana byaffe. Bwe kigenda mu gavana bwe kigenda wa. Kiri awo kyagambe kyaga testinga black color. Kitumya baddugavu bokka. Tekyagala beeru. Kitumya baddugavu. Era wekiviira wano kyagala kireke n'abaana wano. Ekisajja kitujooza ekyo. Naye ebyo bitu ebitambula katwongere omanyi time nnungi. Obudde butambula mugenda buli mukitandika okweyerula n'okulabika obulungi. So tugenda suubirayo waliyo time ya cross examination. Genda kubaayo. Kati ne badde time ya hearing yabo. Kati gundi bali baleesa abajulizi batandise okweta oludda oluwaabi luleeta abajulizi baabwe. Kati bali defense ejja egenda nayo kubabuuza ebibuuzo. Bagenda jiwa obudde nga bwe walaba ku musango gw'Okero. Naye n'ekizungu kikwese mu kateni ng'omuzikiti. Ku musango gw'Okero. Kiri mu kateni kiringa akikyala nga kiri mu kusaala. Kiri kiri commission. Ku musango gw'Okero walaba nga Okero yennyini. Oludda oluwaabi lwatuuka ne tubuuza ebibuuzo nti n'abajulizi b'oludda oluwaabi bajja ne bawa obujulizi. Baawa omukisa balooya b'Okero babuuza ebiki? Ebibuuzo nga walaba ku mbuga ng'abuuza omusawo, wamulaba ng'abuuza gundi IO eyali ku musango ku siini. Naye at first gundi gavumenti yasooka ne baleetanga abajulizi baayo then bali omukisa nabo ne bababuuza ebiki? Ebibuuzo. Era ne bagamba ne gundi Okero aleeta ababe n'abookero bano bababuuze wajjayo omu era bano bamubuuze bamubuuza naye nnyonnyola bye yannyonnyola. Kati yeyo fair hearing ndi side zombi twaga tufuna obumativu. So kizungu kyeteeketeekere kigira kinyumirwa kiri amasavu g'enningu nga bwe kyagala naye essaawa yonna bajja kyo ekyebibuuzo kigenda kudduka bukyawomeddwa emmamba kijja kudduka nga tekisiibudde kirina ku mmamba si bwe kiri bukyawomeddwa emmamba sebe gyali erimu katungulu butungulu ekirinde kigenda kudduka nga tekisiibudde. Owaye Kanso gundi ani Minisita ono w'enguudo byabakamu Fred Byamukama omanyi nti yazudde amalaala ag'ekifere naye kiri e Uganda banna esinziza Uganda ebadde yavunda dda n'eggwayo bugwi wano Uganda tomanyi kiri wano naye kati omuntu akola atya amalaala lwaki Museveni tayisooka n'ayimirizaako eggwanga ligendako oba tukiyite silent mode oba President Museveni kye yeetaaga kimu kyamazima sisitemu zonna zaavunda kati mu kuvunda zivudde ate ku ye yennyini kulwawo kuba na kisa kingi kuba munafu yatandika constitution ekola amateeka n'agitwalamu essente naye abanga tebakyakola bukugu yasooka n'akwata essente n'azitwala mu parliament mu 2025 buli kyayagala kiyite akigula buguzi n'asooka agula ababaka minds zaabwe bajjekkomo ku myaka eyo yali nguzi emabega eri yalimu naye nga teri ku ssa lino bw'amaliriza enguzi neetandika ne bakimanya nti kisobokola n'omukulembeze awaayo nejja ng'eyinda ntudda ku ministries ajja omuntu ministry eno ng'agidibazi n'amukwata n'amussa mu eno kitegeeza naye nebadde yaddeko nayo n'agikwata n'agitandikira awo n'adibaga n'avuluga kati obuzibu si bano naye akoze ekyamaanyi enguzi eno okunywera esimba emirandira abadde President Museveni n'akwata n'agudde akalulu n'afu muzibu n'amuwa minisitule y'eddaabulule n'akwata kati n'otakoma okwo ne tuba ne ofisi ya Igigi ng'omulimu gwayo kunoonyereza
nguzeeyo nakugiwanyisa mu bakozi ba gavumenti era bwebabawo omulimu babaka ba paalamenti badikirayalinga ebyobugagga byabwe mirundi emeka nga bakolako audit ku lifestyle yaabwe nga batambula Betikame yali azze n'omuliro n'agumusala then kati ekyo ekitongole bwewatwa biwadde maanyi kukola ebyo byonna byonna enguzi gyerwanyisibwa ne tudda mu ssiga eddamuzi ekiriyo nayo kissa kinegula naye nga ntugye balidukidde ofuna obwenkanya kaakati obuzibu bubakwani kati bano bagezaagezaako ne basuuzaako bwe basuuzizza ekyo kye bakola kirungi naye nga eyasimba ekizibu kino ow'amaanyi ekyamazima Mwami Museveni amalaalo oli yabadde neyiika nnamba ey'ebijja ng'ate tebisaasaanye nga biri bigenda straight ngenda nti kuba oli ojjayina witaano wewati nga biri bwe biti nasooka abikola nga byonna birina okusasula sente bisimulwewo awansali mufu banna nalabye era abalina bwe balaga oli yakubirira akazimbe mangu awo nasaamu enzigi nga nanaana kusereka batere bajja okuvaliwinga nga bamuwe sente nyingi kati Uganda ate nnya gwe nalabye omutuuze ng'ajulira nti akasaba bajja ne bapima ekkubo nti omukulu ono alina abamuteekamu essente najja ng'azimba obuzimbe ku kkubo kuno bajje nga bonna baddamu bakusasule kati embeera ng'efaanana bwetyo ndowooza ndako isu y'enguudo gavumenti erina okulivisinga gundi poliisi kati obuzibu bulina obubbi butandika ddala waliwo yasanze ekeyo mu kyalo nga bagivaliwinga naye valiwa abawa gavumenti nga bagivaliwinga biliyoni 2 naye mu kyalo eyo biliyoni 2 kati ekikolwa kiba bwe kiti oba osembedde mu tawuni eno kati bo kyebakola bali bavaliwa ne tiimu ono nannyini kibanja oba nannyini ttaka eri bamugamba nti ogenda kuweebwa miliyoni 4 nti naye tugenda ku akawunti okuyisaako sente zaffe kati ne bajja bayisa biliyoni ezebbiri nti ye valu ya eka eyo naye jjukira minisita abadde nga babeera eno mu ofiisi tebagendayo sente bwe zifuluma bano nga bawaako n'ebinaabye nga bakwata olukumu 600 nga balutwala bakozi ba gavumenti bennyini mulaba abasajja sente banaye tezirabika abasajja nga bizimbe babizimba ku ttaala omusajja ate mu lunaku lumu yabbye biliyoni ya sente lwaki tateekako mataala ne bazimba ekiro n'emisana bakola kiro n'emisana katufunye ekizibu kyandibadde kibi okuba nti abakozi ba gavumenti gundi zonna ensi abantu abasinga okuba nesete abantu bakozi ba bizinensi abakozi ba gavumenti baba na bugagga buno obuyitiridde nga bwe tulaba mu baawano abantu baservants baba n'obulamu obulungi baba n'obulamu obulungi naye si obugagga obwejjo obw'omugirano era obugagga ensi ziri ojja kwekana nti abantu aba bagagga babantu bannamakolero abantu basuubuzi abo naye si abakozi ba gavumenti era kyova olaba bw'onoonya abagagga mu nsi yonna togenda kusangamu mukozi wa gavumenti nti ensi gundi asingayo omugagga waayo mukozi wa gavumenti baba abantu abali mu private sectors ezo abakola emirimu gyabwe nga tegiri ku gavumenti kati wano omugagga ina kubanga akola mu gavumenti ensonga lwaki bonna n'abatasobola n'abatakola ki bonna badduse bajja kukola ki bajja kwesogga gavumenti buloka w'ettaka agamba kati bampe obwemupi ogendo lwaki ategedde nti omugavumenti yewali ki sente ogenda okulaba wali abadde abajja amaato gundi kinga naye addusa ze kati awo kati awo bwe buzibu bwe buli kati bazze ku gundi ku bukulembeze bw'ebyalo naye babuloka n'obuyaayi ku mataka mwabukwasizza sitampu z'ebyalo ogenda kundabira minisita yasanze alina bwe yasanze septic tank etaliyo wansi nga wansi teri kinnya naye nga bazimba yazimba kungulu n'ateekawo n'akantu kalinga mani holo nti wano waliwo gundi yakisambidde busambiriza ati nga tewali kiriwo ate nga bikolebwa ba mu minisitule mwennyini mwali agambye ngenda kufa nabo kati obwo obubbi buli awo bayira we n'oyo ali mu kusuuza ate ebintu ebinene
of course ulwana balwana naye at least Uganda enamujjukira ku kyakoze genda okulya nti awo ne bamututega kan olaba gundi wano Mpigi Express abasajja oluguudo baalulya era nabo yalugwamu lulamba ye yaluvumbula baalulya kati mpoze kyakye twafunye ekizibu kyetu challenge twafunye eriemu bano bazze bazudde obubbi naye olw'okuba n'ekirala abalala balina okukola nabo okwexecutinga bano bibazudde nti ate yo wakyali wavundu abaliyo tebakola tetunabayo ali prosecuted n'omu bano ku ground gye bali bagenze bagiraagira kubanga twogerera bino twandibadde twalabye edda baingini abaali oluguudo luno olwa Mpigi Express highway ate omuntu abbye sente billions batwala billions 5 balina kukwatibwa batwale mu kkooti bazze sente z'omuwi w'omusolo naye kati bannatwalibwayo ate n'ekirala chain mpanvu ingini yo yagenda okulya zaalidde eno gye bajja bacontract yagaba contract gye bagigabira bonna baba baalya olaba ne bakansala bafuna kati oko kitondo kati so mu mbeera yonna okulwanyisa ekyo Mwami Museveni atuyambe ebitongole byonna biddemu amaanyi bikola wabaddewo okubagana empawa mu parliament nga bagamba nti omulimu guno balamu gwe bakola gwenyigirwemu bonna baminisita olwo minisita yadde akibuuza nti bane kati balamu ne mmere bali mu field ffe tutuule no tusirike oba naffe tuyingire ensiko kati minisita tamanyi kyamulonza olw'ensonga buli omu baakuwa ministry yo oli ali mu nguudo ye ministry oli ade MP anti ndi mukuwa example MP nga si minister omulimu gwe naye agumanyi mu constituency ye waliwo sente ezigendayo naye agenda azirondoola oba zikola neryaloketi nga buli district egenda kufuna kati bo balondoole nabo ne badde tebakola basi bali ku parliament nabo kukiringa kulya sente babeera mu maloogi bakola biki mulimu gwabwe so kati abanunuzi bali basatu bokka mu ggwanga bya Mukama na Mmeeri ne Balamu be bategedde assignment yaabwe naye abasigadde bali awo bemupi tebadde tebakulina kye bakola ebbanga lyonna ekyo bano baki exposings naye kale nti oyajja kubuuza bano abasajja bali mu kuexposinga byayonooneka kuwaani nakuwadde dda nakugutandikidde dda nga nkugamba nti abitta namubagambye naye tetugenda kutuula butuuzi olw'okuba yabitta bye tusobola okutaasa tubitaasa nga bwe tulwana tuli pulesinga tutya yabyonoona mukwano guno Zaake yagambye agenda bagulako emisanga 2 kati ate oyo obuzibu ate tayogera nga mukulembeze olw'ensonga kati kamunnyonnyole gavumenti ye mwenyini ali part of this government owaade takimanyi mukubanga ye mwenyini ali mu gavumenti kitaawe Mwami Butebi musajja we naale mu lukulwe kati era kitaawe naale mu ebbanga lyebadde bba sente kubasomedde mwami Zaake y'omu ku babeneficiary ba sente y'omusolo ebbiddwa ne bakulira mu bulamu obulungi nga beeyagala kati bw'amaze bw'ayingidde mu parliament ali ku sente y'omusolo akavula tagobererangako ku sente ze basindika mitiyana takolangako ku followinga sente ya miw'omusolo egenda emitiyana kati ebyo nga tonnabikola tolina bw'ovayo kutandika gwa namulayi nga yogera ebintu ebirisagaana kuddamu ebyekyana ekito simanyi feria nja kusiba zitombuulira oba bakakulonda neyaliwo bye yakola mbikusibira kati enjogera mukulembeze ekyakola settlements bwe zityo naye bannamityana tubakungubagirako nti munnange mulabye emyaka 15 nga temulina mubaka abakiikirira that is why twetaaga amendment zendoza district yetaaga omubaka omwomu kuba kati awo tewabaddewo ekitundu kikyo myaka 15 tekikiikiriddwa omu bwati myaka 10 amala naye kakati
ffe tulina wano ewaffe Lubaga tulinamu ababaka babiri, Lubaga North, Lubaga South. Naye gwe bagamba ebizibu bye Lubaga South byanjawulo ku bya Lubaga North. Byonna Kampala. Kati wano Kampala weetaaga omubaka ogwo. Executive Director bano olukiiko lwa KCC nga luli active. Weetaaga omubaka omu. Tetwetaaga minisita wa Kampala akola ki ekyenjawulo. Omubaka w'abakyala. Kati kankuwa example abantu bwe twajja ndowooza essaawa zino we tuli bwe baleeta omwenkanonkano ne gukkirizibwa ne tubanga tufuna equal opportunities wakati w'abakyala n'abaami era constituencies nyingi abakyala bakompitinga n'abaami abakyala ne baziwangula. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti twandibadde kati tutambula nga buli wantu asobola yesimbewo awangudde awangule. Naye zino special interest groups zino nazo tezirina makulu nti tulina MP w'abavubuka, tulina MP w'abakozi, tulina ow'abakadde, mulina ow'abavubuka ate mu parliament eriyo MP w'emyaka 25, mulina ow'abakadde, mulina ow'abakadde ng'olwadde mu parliament eriyo MP abali myaka 80. Kaakati ebyo byonna byetaaga okulivayizingibwa. Butambala eyina MP, eyina woman MP, eyina ssentebe wa district, naye eryagi eryemu MP wakiikirira omusajja, woman MP wakiikirira, ssentebe wa district ye Butambala wakiikirira. Kati ebyo byonna byetaaga okutereezebwa. Ndowooza tusigaze abantu nga si bangi naye nga balina ensonga okusinga okuyiwa omuyeeyo basipendingako ssente z'omuyiwa omusolo abantu ne batafuna services naye nga neri tebalina kye bakola. Ono agenda okukwata mu 2-3 ayinza oba yayinza okujja n'ebipya. Katusabe Mukama Katonda tataluhamya obaani gwanaatuleetera. Bannaayi tubeebaza abadde batugoberera, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekintu kya Dr. Besigye ekyo bannaayi tubyogeddeko, naye buli omu asabe mu ddiini ye. Oyinza okubeera ng'obadde mukwano gwa Besigye ng'obadde otwala ebikuta by'ente ewuwe. Kifayiro nikikusena. Kifayiro manyi kiri open kisobola okusena omuntu yenna. Kiri open gwe baagala gwe bateekako. Oyinza okuba ng'obadde duleeva bagaye ti Kato yaddukadde yali duleeva wa Besigye. Anti okubeera obeezi kulozi ku Besigye Kifayiro kikusena. Bano bonna ba Ingrid tulina we badduka dda, ba Winnie Kiza badduka dda. Okubeera obeezi kulozi ku Besigye Kifayiro kikusena. Kati Wakayima oba Wakayima yaani oyo. Wakayima Joel omusajja gwayogera kunagera nti Wakayima ate yagundi. Kale bannaffe tubagaliza ekiseera ekirungi mu subscribing, mu liking, mu commenting. Twawezeza abantu emitwalo 2 abatu following mwebalire ddala naye twagala okusinga awo tunagenda omalako omwaka guno nga tulina abantu emitwalo 200. Kale Mukama abakuume mwera.